kulisizaayo amakyago olwaleero ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byeraliikiriza bannansi buli lukya ebigenda mu maaso n'okukolebwa ku mukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebigenda mu maaso mu ggwanga bitaddewo obunkenke n'okutya okw'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati akatambi ke nnatera okuba nga nkuzannyira olunaku olw'ejjo baganda oba famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu baawuubye ekigere mu maka ga muganda waabwe basobole okuba nga batwalayo obuyambi, naye kyabamaze enviiri ku mutwe oluvannyuma lwa byokwerinda okusanga nga babulookinze amakubo gonna agayingira mu maka ga muganda waabwe nga tebakkirizibwa wadde okusalawo. Wabaddewo akanyoolagano nga bwe nnaatera okuba nga mbikuwa osooka olabe ebyagenze mu maaso g'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kigambibwa nti bano babadde bamaze okufuna akasimu okuva mu maka munda aga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga maama n'abaana tebalina kyakulya, ne bagamba lwaki tusuulirira amaka ga muganda waffe, ne bakwata ne bawubayo olubu lw'ekigere mu maka gano, naye eby'ennaku tebakkiriziddwa kuyingira maka gano. Security yabadde gguluggulu ng'eri tight nga tebakkirizibwa wadde okusemberera ekikomera kya muganda waabwe. Wabula kigambibwa nti mu kwogerezeganya awo abasajja bano babaddenga ku masimu era basoose ne babaamu tayimu ya ddakiika nga 3 ne bagenda ku masimu, n'oluvannyuma ne balisiivinga order eziragira bano bavakeetinga ekifo bakyuse emmotoka zaabwe beeyongereyo. Lwaki nkuwa information eno gwe mukwano gwange? Jjukira gye buyise gavumenti yennyini yavuddeyo n'erangirira ng'eyita mu minisita mu wamunnamawulire akwasaganya information mu ggwanga Balyomunsi, Charles Balyomunsi, n'ategeeza eggwanga nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu teryamunoonya era tanoonyezebwa na gavumenti, era talina nsonga waaki yeekweka, aveeyo gye yeekwese ajja akole emirimu gye. Naye oluvannyuma lw'okwogera ebyo ebigambo ate tulaba baganda be tebakkirizibwa kuwuba lubi lwa kigere mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba ensonga eyo ogitegedde? Ate we yabadde Gomba, kakiripu ke yatadde ng'ali Gomba ku bijja bya bajjajjaabe, twalabye gavumenti ng'ediployinga emisanvu mu kkubo ng'emuwenja buseenene. Kati ensonga zino nazo zongera okuba nga zeeraliikiza bannansi ddala gavumenti tenoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye batemuno bataddewo emisanvu mu kkubo, akabonero nga akalaga nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwetaaga era bamuwenja buseenene gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kusinziro banga otuuza gwatanatwengako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mu katambi ke nnaatera okuba nga nkuteera njagala nkulage ebyagenze mu maaso abaami bano baganda ba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakyaliddeko ku muganda waabwe, biki ebyabaddeyo, engeri ki gye balemeseddwamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Byonna njagala obeere ng'obyekkaanya n'oluvannyuma tuproceedinge tubeere nga tweyongerayo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Saagala kubanga nkuliisaayo. Olunaku lw'eggulo minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi yategeeza eggwanga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wa ddembe okwegazaanyiza mu ggwanga lye era ave mu kwekukuma olw'ensonga nti gavumenti temuyigga era terina kyemwagaza. Mukulu Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala, naye gavumenti temulinako musango, singa tawade tumwagala tukulya Amerika tusobola kutyayo. Oluvannyuma lw'okuwulira bino baganda ba Kyagulanyi leero bakedde kubiteeka mu ngatto kwolekera maka ge magere okulaba embeera nga bweri era n'okutwalira bali ewaka ekyokuzza eri omumwa. Bano nga basemberera okutuuka mu maka ge magere, amaggwa g'ebyokwerinda gabadde gateereddwa mu luguudo wakati era bano tebakkiriziddwa kusukka wano nga ne bannamawulire okukwata ebifaananyi kubadde musango munene. Ebifaananyi bino bye tukutte mu bubba biraga baganda ba Kyagulanyi nga basobeddwa ng'ate abalala bagezaako okuperereza abasirikale okubakkiriza okweyongerayo naye nga buteerere.
Tukitegeddeko nti abasirikale bano babadde ku biragiro era balabiddwako nga bakuba essimu ez'okumukumu okusalawo ekyenkomeredde. Abatuuze abamu mu kitundu kino abasirikale be beekengedde bagaaniddwa nabo okusukka ekifo kino abawadde wateereddwa amaggwa. Bannamawulire nabo balabiddwako nga basobeddwa era nga beebuuza kye bazzaako. Oluvannyuma lw'essaawa nga 3 abooluganda lwa Kyagulanyi abasirikale bababuulidde kaati nti bandizze gye baavudde era bano nabo bapondoose ne batunuza emmotoka gye zaavudde. Abooluganda lwa Kyagulanyi okwogerako naffe basinzidde mu masaŋŋanzira ageesudde ekibangirizi okuva mu maka ga Kyagulanyi. Twayogeddemu nga famire tujje tukyalire ku maka ga muganda waffe oba oliawo tumuleetere ne ku byokulya tubeeko nekye tukola ku maka ga muganda waffe, naye kyamukisa mubi nti batuganye okujja. Abali munda omanyi buli wolaba omuntu ng'azze ku geeti yo wabeerawo ekimuleese. Ekisookera ddala batukubidde tebalina byakulya. Ne twekwanyakwanya, embeera si nnungi ku buli muntu. Ne twekwanyakwanya ne tutuuka wano. So baba batuganye okuyingira tuba tulina ekyokukola, tuba tetulina kyakukola. Ate oluusi abandi badde batukuuma ate erudda be batunyigiriza tetulina ddembe ne muganda wange talina ddembe lirya muntu. They have no right whatsoever to be there and to refuse his people from accessing his premises. They have no right whatsoever. Bano bagamba nti gavumenti yandivuddeyo nebabuulira kyeranga omuntu waabwe nga basinziira ku ebyo ebibaddewo olwaleero. Okusinziira ffe tusanze ku ground omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu talina bakita batya talina ddembe lye. Tolagamba nti tomwinaako buzibu nga bwe bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka. Okitegedde agenze ku malaalo, simanyi oba okugenda ku malaalo nagwo musango ne bagenda ewaka wonna ne bazaayazaawo. So nze mbadde nsaba amagye ne poliisi bambi mu bwangu n'embiro mubaketinga amaka ga mukulu waffe oba muto w'abamu ku bano abali wano kubanga talina musango. Abamu ku bano batubuulidde nti nabo basula ku tebuukye olw'abo ebyokwerinda abeeyongera okubalondoola. Nga bw'omanyi abaana bo oluusi babeera bato ne b'oyagala obbakweka ekigenda mu maaso, at the end of the day bamala ne bakitegeera naye ne kiba traumatizinga. Nze nga nze ekyo kintuuseeko era nga drone zita. Kaweefube waffe okwogerako ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi agudde butaka okubaako byalambulula ku nsonga zino okuzigeraageranya n'ebyo bye yalambuludde olunaku lwa jjo. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Gambuuze. Yes, all right. Ndowooza evidence emala ogirabye. Waki muteereddeko akatambi ako gye buvuddeko tulabye US senators saako ne Minister of State saako ne Robert Anderson ononno nga lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mu maaso n'okusindika obubaka n'okupressurizinga eggwanga erya America okuyingira mu nsonga zino eza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jo twalabye omwami ono nga wandiika ebbaluwa nga giwandiikira gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti agiwadde essaawa mbale okubanga bawithdrawinze security agency zonna ezootolodde amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kimenya mateeka kiri illegal. N'ekirala n'abagamba bawandiike documentary guarantee egalantinga Robert Kyagulanyi Ssentamu to his safety nti ali safe asobole okuva mu kwekukuma kwalimu babakakase. Ate n'ekirala bwe baba baagala okuddamu okudeployinga amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu bawandiike in a legal way nga buli kintu kiri transparent nga bawadde n'ensonga waki bandi deployinze amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino gavumenti byonna yabisudde mu guluka. Tulaba enfunda eziwerako okusinziira ku bbaluwa Senator gye yawandiika ng'agamba nti
US, UK ne Germany babeereko sanctions zebakola ez'amaanyi okuyingirira ensonga zino eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okujeeza n'okukwata ba political prisoners, okusiba, okukuba, okudeployinga amagye maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu, okujjako internet, byonna ebyagenda mu maaso mu kalulu tewaliwo transparency, tewaliwo justice. Kati nga bagamba America, UK saako n'eggwanga erya Germany babiyingiremu basobole okuba nga bakangavula gavumenti eno eya Uganda. Byonna byonna babiwulidde, mmwe mulina okubasindikira ebbankaluwa n'ebyo byonna gavumenti yabisudde mu guluka. Era tulaba mu kaseera ke kamu bagenda mu maaso n'okuba nga beetolodde amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu to extent nti family tebagikkiriza nakwemulamu oba kufuna kyakulya. So n'abo abandi babaleetedde ekyokulya nabo babakugira obutayingira. Kati gavumenti ekigendererwa kyayo kiriwa? Ye kyetugezaako okwagala okumanya, ani atwalira ddala obuyinza bwa Uganda? Bwebanga minisita yavuddeyo n'alangirira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teri amunoonya era n'agamba niwe yandibadde mu America bandibadde basobola omukukunyulayo, naye teri amunoonya. Ate mu kaseera ke kamu Twitter nga yo etwitinga ng'eraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeweyo mu mikono gya byokwerinda, singa takikola ajja kuba yeekyabira akalimu obuwuka, era nga posti zino ezimu zibadde zirambika n'okusaanyawo obulamu bwe. Kati ate gavumenti era yemu yeegamba nti temunoonya. Gavumenti yemu yedeployinga emisanvu mu kkubo. Ye gavumenti yemu esalawundinze amaka ge. Kati ki? Awo bannayuganda ye basobeddwa. Ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu anoonyezebwa. Kati nja kuwaako ensonga entonotono waaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde anoonyezebwa gavumenti. Ze zino wano wammanga. Gavumenti yagenda neekola ensobi ku munondi guno gwokka. Neevayo ne yeerangirira nga weeridde obuwanguzi mu kalulu kano akawedde. Neerangirira n'ebitundu 71 ku buli 100. Robert Kyagulanyi Ssentamu nemulangiriza n'ebitundu 2 ku buli 100. Kakati gavumenti ekimanyi ekintu kye yakola nti yeerangirira obuwanguzi obutaali bwayo. Kati mu kyo kiyiteeka ku bunkenke ne ku pressure kuba bamanyi obuwanguzi bwe baatwala tebwali bwabwe, nti mu miliyoni 40 ez'abannayuganda kuliko miliyoni 2 ezigenda mu maaso n'okuba nga ziwagira gavumenti eri mu buyinza, ate n'ezo miliyoni 2 nga nabwo obululu bwakukumpanya bukukumpanyizibwa. Oba okitegeera gutumanyi kyekitegeeza kufuga ggwanga ng'oliyinamu 2%, kaŋŋambe nti 20% ku bantu boogenda mu maaso n'okufuga, kiba kikulaga nti eggwanga tolinalyo. Obuyinza buli mu bantu era bw'oba tolina bantu oba tolina buyinza. Kakino gavumenti kigiteeka ku nninga era kigisuza etakula emitwe. Y'ensonga waaki Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwetaaga batuule. Ensonga ziri wano wammanga, eiza batuule badisikasinga engeri gye bayinza okufugamu eggwanga ne gavumenti, kuba gavumenti kyekintu kyezzeekola ebbanga lyonna. Mu opposition zonna ezibaddewo gavumenti ebadde ekozesa sisitimu eno nga woogiteekanyeko nnyo amaanyi ekuyita ne muteesa engeri gye muyinza okufugamu eggwanga. Za ne bakuwa ssente ne bakuwa ku bitundu ebimu, abamu baadde babajjako n'omusolo ng'emirimu bagikola kyere. Gavumenti esobola okuyita mu ngeri nnyingi nnyo okufunza oba nebaako ebyobugagga byokuwa ne bagamba nti kati gwe akulira eri sayidi z'eri egundi, ne musobola okuba nga muteeseganya okusobola okufuga eggwanga. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kye yagaana era ekibobbya gavumenti omutwe. Kati ku extent batuuse ekiseera nga bagala eiza Kyagulanyi oba ayagala oba tayagala balina omukwata omusigamu ekyo ekintu bagabana obuyinza ne gavumenti eriko, kuba gavumenti yo si neetegefu kuwaayo buyinza. Kati y'ensonga waaki Robert Kyagulanyi Ssentamu olaba nga gavumenti emuwenja buseenene buli wadda newankubadde balangirira kandi ng'akakodyo ak'okukunyulayo Robert Kyagulanyi Ssentamu okubangwiza bagala kuyitamu eyo system kubanga biri bigaanyi biremye. Tekinologi bamukozesezza agaanyi, military bagikozesezza egaanyi. Kati badde balina okuyita mu kakodyo akamulimbalima nti gavumenti tekunoonya, tetulina kyetukwetaaza, basobole okubeera nga
bamufuna ajje mu mikono gyabwe. Kye baagala kwe kuteeseganya kubanga pulishi bayitiriddeko okuva mu mawanga ag'ebweru. Ate jjukira Donald Trump ngenda kuba mu mawulire agaddako enkuwa obubaka bwe yatadde message yasindikidde Yoweri Kaguta Museveni eyamulese ng'akankana gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbagala nnyo, mbagaliza olunaku olulungi. Tujja kuba nga tukoma ngenda maaso n'okwebaza mwabali mu diaspora abajja mu comment section abalayikinga ne musharinga ne mutambuza video kubanga ke kaseera ke tulimu ak'okutambuza video kuba bulaabo otambuza video wabeerawo enkyukakyuka, wabeerawo obubaka obuyingirawo. Tomanya mu kino Uganda yandifuna eddembe lyayo, twandiddizibwa obuyinza. Sharinga, commentinga, likinga video. Mbagala nnyo mwena bali Saudi Arabia, Qatar, Dubai, USA, UK, mwena mukola kyamaanyi nnyo.